The elected president of Uganda, Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, bwetwogera kati ng'ate yasimbudde dda olugendo lwo erw'e Dubai era gy'agenda mu UAE okulaba bannankyukakyuka abali mu bitundu byeyo. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mu lugendo luno alutambudde ne mwana mulenzi Kapere ndowooza omulaba. Bwe yasinkana Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yamukubira omulanga n'amugamba taata ondaba wano n'emyaka gye nnina situlangako mu nnyonyi naye njagala ntuleko mu nnyonyi mpulire ennyonyi bw'enyuma. His Excellency bw'atyo n'amutandika omugula ku bya passport era olunaku olwaleero basimbudde bagenze Dubai na Mr. Kapere. Essanyu lyalina Kapere bannange Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine tweyanza nnyo mukama waffe. Passport yagikutte mu ngalo yero buku yo kwegamba Kapere yenna azimbi. Tweyanza nnyo pulezidenti waffe omutima ogwo omulungi bannange. Twetaaga abantu bwe batukulembera mu ggwanga lino. Bye tubadde tusubibwa byonna ne tubiraba bategeera omuntu wa wansi. Abantu Kapere bayinza omuyita omulalo bayinza omuyita atategeera naye munnange ebirungi abituuseeko abamu bye twegomba. Agenze kukula ambulance agenze just for tour. Gwoba okyamugamba ki? Kapere yuyo ali mu business class muganda wange mukono gwange alina president yasookedde ku ekyo kyokka. President yasoose n'atwala omukulu ono ku kyennyanja wano ku One Love Beach ne basooka ne balya ne bakkuta bulungi. Wayise mmeka ng'ate baabo balinnya bagenda kwegamba Kapere waanaakomawo mu munoonyo banyumiza olugendo lw'ennyonyi okuva e Dubai. Naye nga tweyanza nnyo pulezidenti omutima omulungi ogwo gw'otulaze okwagala okuba naye tekusangikasangika. Muganda wange Kapere ye bannange Kape waffe. I love you so much, my president. Amen. I love you so much, my president. Kigambo kyange kiteke mu mutwe nange nfunire chance. Nyonyi. Selector David kati ngenda kukwasa oyo Selector David oyo. Oyo. Enyonyi girina. Enyonyi ya Kapere. Ayongere Sara. Amina. Nzeyongera okusabira. Sanyusa okulaba mwana waffe. Sanyusa nnyo banasizeeko. I love you so much, my president. Amen. I love you so much, my president. Kigambo kyange kiteke mu mutwe nange nfunire chance. Nyonyi. Selector David kati ngenda kukwasa oyo Selector David oyo. Oyo. Enyonyi girina. Enyonyi ya Kapere yegwagimira president ayogedde Amerika eyitibwamu enyonyi girina. gawe nfaananinga omukubi emiggo bagenda ku mazzi. ayongere Sara. Amina. Nzeyongera okusabira. Sanyusa okulaba mwana waffe. Kapere nawe mulabanga omuntu atayiga obanga si mubugumyeko nte yasoma nnyo yasobola otegeera nti mulimu pataniza aba celebrities nga bo obanga ye abazi bafune ssente za musibira mu bbwa oba essente ziriko amasinnamu naye babiwedde bitya. Kapere yonsubira nga bamututte ewassale ku ndabika ya Kapere bandibadde bamuwa milioni 10 naye yakola bw'ati yagamba nandyetaaze okubeera nga nfunamu bujjigi bwange buno obwa komedi naye saagala bansonge mu lukongolo bankube bucupa nga bati amali ba comedian banne kuba bagende wa Museveni bwe wajja ku stage bucupa. Kapere n'abala n'agamba ni muntu w'abantu ye yajja okwogera ku NUP headquarters ng'akyogera ng'asaaga naye nga yalogera ekizitu kyali ayagala nnyo ku mutima nti njagala kulinnya ku nnyonyi ng'ategedde nti mulimu generations ezirinnye ku nnyonyi. Ashibaga Kato yankubira ku ssimu eddanga tukyali mu bya blogging n'agamba ayagala kulinnya ku nnyonyi mukisinga 5 n'akyactivate n'akigamba Bobi Wine n'akimwanjulira. Bobi Wine akwata Ashibaga Kato n'amutwala South Africa mwenna mwalaba ennyonyi ya Ashibaga Kato yasooka ng'ava Masaka. Bobi Wine yamuwa gundi yo platform n'amuwa tiketi n'amutwala South Africa ng'ali naye.
This is how much Bobi Wine nze mugobera ye muntu bwakuzuula nti oli waddala akuyamba bw'obeera toli transparent yeesikamu kati Kapere mwabagamba mune ekyo kintu kyangu nnyo oba kya bulijjo gende Dubai. Omuntu yenna agamba nti Bobi Wine yandibadde amuwaamu ssente nze ndi musajja mu Katuliki batugamba mu kkanisa nti bw'oba ogenda okwejjusa tewejjusa bibi by'osuubira kukola wejjusa bibi by'okoze. Kiringa omuntu ayagga oba yeetaaga obuyambi ayogera kye yeetaaga okubeera ng'ayagala yambibwa. Bw'ojja okwejjusa oyogera bibi by'okoze. Omuntu ng'abundabunda ayogera kyayagala. Ekyali Kapere ku bwongo okulinnya ku nnyonyi. And today's dream has turned into a reality thanks to Bobi Wine. Geto youth yenna Bobi Wine takikola kweraga. This is not political. Alina kyagezaako okuteeka ekifaananyi kibasiiga. Amalira this is how Bobi Wine is preaching to the youths. Abali mu underground abali mu ghetto youth. Nti gwe kyo kirabanga omuntu anoonya hype ku social media si bwe kiri. Ekyalina okukulaga nti buli kimu kisoboka. Ono wawanjagira mu kamera nti njala kulinnya nnyonyi. Nze we nkifinansinga. Kitegeeza nti gwe naawe ali eyo wansi bw'olikyusa mu ssaako yo oba n'okyusa mu mbeera zo mu nfumitiriza gy'okunoonyaamu ssente and you don't stop dreaming. Osobola okukola kino. Kino kibadde kya myezi 2 naye agirinnya ennyonyi. Agezaako okulaga buli muntu teri kirooto kinene nga ye kennyini ye pattern gye tulabirako. Nti ebbanga edda ali anwanjaga asiba nviiri akubalaga n'agenda kukusalya okubeera nti no presidential candidate ate yalondebwa abantu millions and millions of money nga yalondebwa n'abasajja bannaddiini basajja bataata bammwe abakulu ng'ebiseera ebyo bandibadde bamuyitako bandibagambye oyo muyaaye kitaawo bannyoko yalonda Bobi Wine ng'ategedde Bobi Wine ennono z'ayimiriddeko nti Bobi Wine ye kennyini kirooto agezaako okukwata ku bantu abalala balage nti no ebirooto bisoboka. So baganda bange mwenna abaze mu rushing ku page yange musibanyi yalibadde amuwaamu ssente no. Ono yagenda mu kanisa n'agamba priest ye Bobi Wine nti nayenda oba nina ebibi byange bye bino ne bino. Priest n'amubuuza bibi ki by'oyagala okwejjusa Mukama akusonyiwe. Kapere n'abyogera nti njagala kulinnya nnyonyi. Today priest ayambye Kapere okulaba nga Kapere alinnya ennyonyi. Kati nze kyagamba muze nkyasobola okuddawo ne ngamba mbu nkyasobola okukiza mu bannaddiini nga Bobi Wine waali. Kuba Bobi Wine wabanga ekiso ky'omuntu asobola kifuula entuli yalira ate wakize ngenda mba n'abasumba abatukuba booki. I have to stick to this man. Baganda bange teri kirooto kinene. Sigambye nti mwenna muddukira Bobi Wine abalinnyisa ennyonyi mbagamba kyusa mu ssaako yo kebera. Kapere already yali surrounded by celebrities amusiba mulaba ku comedy store bamuhanji baani kikomaawo. Naye kyusa ng'oba oliyo wenna laba video yange eno ng'ogirabye kebera mugundi wo mu matatuwo noonya abakwetoolodde pima weetooloole pima eriiso noonya abamu basazeemu yita mugenda mugjeewo bwe kizibu kitandika naawe n'obayagala okwesumulula to unplug those chains ezikusibye olina okumakinga sure nti wavudde willingness okubanga omuvinga forward n'okuleka abantu abamu kkubo lyo. Ate amazima gakufuula ow'eddembe bw'omanya nti no Bobi Wine is the truth and the light. Ate gwe wakiba ogenda ewali ebizikiza Kapere yandibadde agenda eggulu nesi musajja musiru era agenda kukomawo mu bitiibwa mumuwe ekimuli afe nga amanyi nti Bobi Wine yamulinyisa ku nnyo bino Segirinya Bobi Wine byakolera Segirinya bampuga ebibanyiiza nti baddipi nnyo yasobola okutegeera nti mulimu pataniza aba celebrities nga bo oba nga ye abazi bafuna ssente za musibira mu bbwa oba essente ziriko amasinnamu naye babbiwedde bitya. Kapere yosubira nga wamututte wasale ku ndabika ya Kapere bandibadde bamuwa million 10 naye yakola bw'ati yagamba nandyetaaze okubeera nga nfunamu bujjiigi bwange buno obwa comedy naye saagala bansonge mu lukongolo bankobe bucupa nga bati amali bakomediyani banne kuba bagende wa Museveni buli wajja ku stage bucupa. Kapere n'abala n'agamba ani muntu w'abantu ye yajja okwogera ku NUP headquarters ng'akyogera ng'asaaga naye nga yalogera ekizitu kyali ayagala nnyo ku mutima nti njagala kulinnya ku nnyonyi ng'ategedde nti mulimu generations ezirinnye ku nnyonyi. Ashibaga Kato yankubira ku ssimu edda nga tukyali mu bya blogging n'agamba ayagala kulinnya ku nnyonyi mukisinga 5 n'akyactivate n'akigamba Bobi Wine n'akimwanjulira. Bobi Wine akwata Ashibaga Kato n'amutwala South Africa mwenna mwalaba ennyonyi ya Ashibaga Kato yasooka ng'ava Masaka. Bobi Wine yamuwa gundi eyo platform n'amuwa tiketi n'amutwala South Africa ng'ali naye. This is how much Bobi Wine nze mugobera ye muntu bwakuzuula nti oli waddala akuyamba bw'obeera toli transparent yeesikamu. Kati Kapere mwabagamba mune ekyo kintu kyangu nnyo oba kya bulijjo gende Dubai. Omuntu yenna agamba nti Bobi Wine yandibadde amuwaamu ssente nze ndi musajja mu Katuliki batugamba mu kkanisa nti bw'oba ogenda okwejjusa tewejjusa bibi by'osuubira kukola
wejjusa bibi byokoze kiringa omuntu ayagga oba yeetaaga obuyambi ayogera kye yeetaaga okubeera ng'ayagala yambibwa bw'ojja okwejjusa oyogera bibi byokoze omuntu ng'abundabunda ayogera kyayagala ekyali kapere ku bwongo okulinnya ku nnyonyi and today's dream has turned into a reality thanks to Bobi Wine. Ghetto youth yenna Bobi Wine takikola kweraga. This is not the political. Alina kyagezaako okuteeka ekifaananyi kibasiiga amalira this is how Bobi Wine is preaching to the youths abali mu underground abali mu ghetto youth nti gwe kyokiraba ng'omuntu anoonya hype ku social media si bwe kiri ekyalina okukulaga nti buli kimu kisoboka ono wawanjagira mu kamera nti njala kulinnya nnyonyi nze wenkifinansinga kitegeeza nti gwe naawe ali eyo wansi bw'olikyusa mu ssaako yo oba n'okyusa mu mbeera zo mu nfumitiriza gy'okunoonyaamu ssente and you don't stop dreaming osobola okukola kino kibadde kya myezi 2 naye agirinnye ennyonyi agezaako okulaga buli muntu teri kirooto kinene nga ye kennyini ye patani gye tulabirako nti ebbanga edda ali anwanjaga asiba nviiri akubalaga n'agenda kukusalya okubeera nti no presidential candidate ate yalondebwa abantu millions and millions of money nga yalondebwa n'abasajja bannaddiini basajja bataata bammwe abakulu ng'ebiseera ebyo bandibadde bamuyitako bandibagambye oyo muyaaye kitaawo bannyoko yalonda Bobi Wine ng'ategedde Bobi Wine ennono z'ayimiriddeku nti Bobi Wine kennyini kirooto agezaako okukwata ku bantu abalala balage nti no ebirooto bisoboka so baganda bange mwenna abaze mu rushinga ku peji yange musibanya alibadde amuwaamu ssente no ono yagenda mu kanisa n'agamba priest Bobi Wine nti nayenda oba nina ebibi byange bye bino ne bino priest n'amubuuza bibi ki by'oyagala okwejjusa mukama akusonyiwe kapere n'abyogera nti njagala kulinnya nnyonyi today priest ayambye kapere okulaba nkapere alinnya ennyonyi kati nze kyagamba muze nkyasobola okuddawo ne ngamba mbu nkyasobola okukiza mu bannaddiini nga Bobi Wine waali kuba Bobi Wine wabanga ekiso ky'omuntu asobola kifuula into reality ate wakize ngenda mba n'abasumba abatukuba booki I have to stick to this man. Baganda bange teri kirooto kinene sigambye nti mwenna muddukira Bobi Wine abalinnyisa ennyonyi mbagamba kyusa mu ssaako yo kebera kapiro already yali surrounded by celebrities amusiba mulaba